ezokulambula mujjukira wano twasooka okufuna olukiiko oluli successful bwe twali tutegeka mwami Kabanda n'antuukirira n'aŋŋamba nno oba bino on'obyanjula otya waliyo omukyalo nno Sheila ono gw'omanyi abadde mu NRM awaddeyo pulezidenti wajja wano ye Lwawanika ninga nti ate bannange olaba nkaabira mubikire naye ate onankutukidde mu ngalo kubanga pulezidenti waffe yatugamba tugende tubuulire enjiri eno ey'okwenunula eri abantu bonna mukimanyi ffenna okugyako abaana abato abatalondangako ffenna NUP yatusanga tulina gye twakola ki n'olwekyo ffenna twajja buzimu NUP era ne twanirizibwa naye waliwo enkola embi nti omugenyi asooka oluusi ayita banne endulundu nga naye yazze kukyala naye olaba abalala nga bajja naga iyo ndulundu y'abagenyi bonna ejja wano naye nga yerabidde nti naye muki mugenyi kakati balaye mutusaasira ng'abakulembeze kitukakatako okwaniriza buli muntu we tugenda wajja kubaawo akamyufu omanyi bagambye nti bw'oba jjeno mu NUP n'okola embaliga bw'oba odda oddanga kopolo naye bw'oba jjeno mu NRM n'ojja mu NUP naffe tukwanirizanga jjeno tugamba noga nti genda ojje n'abantu abalala bonna era sirayira namugamba ddayo oleete n'abalala ababadde bakusimba eki era ne tugenda ku kitebe pulezidenti yakola omukolo munene nnyo n'abaaniriza we tugenda tubasaba ebifo ebyokulonda mwe muli obuweereza era kirungi buli muntu yeyagalize pulezidenti yatugambye buli kifo kyonna tukyesimbeko ate buli muntu yenna yeerabewo mu NUP kyenjagalamu temulimu banene n'abatono ffenna tuli baki banene ate kisinga byonna abakulembeze ffe baweereza baabali betukola deputy president waffe ne n'abakunzi ne nnyabo wa polisi oli ajjekola basabo ne bannyabo kansooka okubaaniriza nga nze nambooze ngenda okulya president babadde bamutidde ekire ate nga waliyo omukolo gwali gwakwebaza bwe guti ngenda okuwulira nga pulezidenti abo abiyingiddemu ngenda okulaba nga mumwanyi nazze musisa ekifaananyi akitimbye ekira ngamba kati mbakuba namuvuma ebigambo ebingi nga nalibadde nswadde nnyo so temuyombagana ffenna tuli ba muntu emu ate bw'ojja n'oyingira mu kamyufu kkiriza nti kaadi eyinza okukuweebwa oba obutakola ki bw'obanga bwe batagikuwe tojja kukkiriza tomala budde tojja mu kamyufu gwegenderawo nga independent naye buli wokkiriza n'ojja mu kamyufu ekibiina kyo oba okiwadde obuyinza to deploy you kigambe nambooze tukitadde awo gwe gundi tukitadde awo era okuba bukubi ki kyova olaba bw'oba omanyi nti oli w'amaanyi ne bw'owulira ng'abantu 10 bazze ku kifo kyo tonyiiga byekola oyoyo biki biki neŋambe ekyokubiri nyabo n'abakunzi nyabo deputy bawoobeera wano pulezidenti nga toliiwo pulezidenti yabaawo abantu baffe abamu abali resourceful beesibye bangi ku kifo kimu ng'ate ebifo ebirala waliwo omuwaatwa njagala kubazaamu maanyi nti ebifo byonna byaffe bwe tubanga ebifo bino tetubiyingira lwakweyagaliza nga tubigendako lwa buweereza wekisoboka twetuuze tubyudinge consensus tweseeseetule ffenna buli muntu twetaaga bakandidate 3,000,000 ebifo ebyokubako akalulu mu kulonda kw'omulundi guno biri ebifo 3,000,000 lwaki tutiŋŋanira ekifumu ng'ate waliwo ekifo ekirala ekitaliiko ki ne tutuuka n'okuwulira mu bifo ebirala nti waliwo NRM eyayiseemu opposite ekyo kiikafuwe mukono abavubuka tubaagaliza okulonda okulungi era tusaba buli kyalo abavubuka omwenda mweyungule mu nkola ya consensus mujje empapula tuzijjuze ogw'omukaaga teguli wala akakalulu ke kagenda okulaga protestive vote eyannamaddala ebyo bye bya Nambooze era nsaba mbikomyawo no yayita
First Lady era nakkiriza okubeerako. Naye antumye okugamba nja kuwa wano olabe ku simu yange. Otegeere nti soogera bwogezi bigambo wabula nsomera ddala ku simu ye. Aŋŋambye nti gamba Sheila mwagala nnyo, musabira nnyo era mwagaliza ebirungi bingi n'okusinga ennyo okuyimirira mu kifo abakyala ffenna we tulina okuyimirira. Ekyokuba nti ensi buli weetabuka ffe abakyala ffe tusinga okulumwa. Na mukyo ffe tusinga okuganyulwa mu nsi eteredde. Na mukyo nga tukozesa ekyo ekyenkizo Katonda kye yatuwa ekyokubeera abakyala bamaama b'eggwanga. Bwe tukulemberamu olutabaalo tewali we lwali lulemye. N'olwekyo tuyimirire mu kifo kyaffe ekyo tukinyweze. Kyaba Kyagulanyi agambye bw'ati mweni yupi weebale butatuswaza ffe abakwanjula ne bayingira ne ttiimu endala. Ttiimu eyo ye yasooka okuleeta eŋŋombo kati ate ffenna gye tuguze eya Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kalangirire, Kalwanirire. Kati abakyala bano we bakola ttiimu eyo ne bagenda ne bafuna patron nga ye mukyala wa pulezidenti First Lady waffe mukyala Baby Kyagulanyi era ntumye wano leero kati neekyusiza era yenze kati. Nina obuvunaanyizibwa obw'okusoma Oluzungu mu Luganda. Nnyabo Sheila nsaba okusooka kwa byonna okutegeeza nti nasanyuka nnyo bwe wampita okubeera omugenyi omukulu mu kusaba okw'okwebaza olw'ebyo Katonda byakuyisizaamu okumala emyaka mingi omubadde okusoomoozebwa ate n'okubaako ebirungi ebituukiddwako. Weebale nnyo weebalire ddala okunfusaamu obwesigwe bwe butyo. Naye njagala okutegeeza nti wadde nali maliridde okujja okubeera omugenyi omukulu ku mukolo gwo, embeera etali nyangu yantuukiridde ne neesanga nga sisobodde kujja nze nnyini. Wabula nsabye mukulu wange Honorable Nambooze ajje antuusize obubaka buno gy'oli era nsaba obusiime. Ekisooka kya byonna nange neegatta ku bali awo okwaniriza abagenyi bonna abazze ku mukolo guno. I am humbled to welcome you people here, everybody here, for this celebration. I want to emphasize the issue of economic empowerment to us women, that it is not a luxury. Agambye nti mu bubaka bwe obw'enjawulo ayagala okukaatiriza ensonga ey'okugamba nti abakyala nga tulwanirira emirembe tulina okulwanirira n'okulaba nga tweyimirizaawo economic empowerment, nti tuvaayo mu byaki mu byenfuna tusobole wangi. As women, we understand the value of hard-earned money, the struggle to budget for school fees, and the resilience required to keep a business thriving in hard times. Nti Kyala Kyagulanyi agamba nti ng'abakyala tusaana tweweeyo nnyo tumanye nti si kyangu okufuna ssente naye ate kisaanira okuzikola. Ate tulina obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka tulabe nga twetusaako ebyetaago byonna omuli n'okulaba ng'abaana baffe bakola ki basoma. Mukyo waliwo okukola nga twewaayo nga tetwebalira ate n'okulaba nga tutandikawo emirimu businesses, emirimu egivaamu ki ensimbi. That is why we need leadership that knows the worth of every shilling, that empowers women to earn, and empowers women to lead, and empowers women to be at the center of the decision making. Kyetuva twetaaga obukulembeze obunaawa abakyala amaanyi okubeera nga abakyala abo balina ke bassa mu nsawo
ng'abakyala abo babeera abakulembeze mu bifo eby'enjawulo era ng'abati mu bifo awali okusalawo ku lw'eggwanga. N'agamba nti sirina kubuusabuusa, enkola eyo ogisanga mu NUP. As we celebrate your courage and determinations, let's commit to lifting each other higher. Let's support one another as women, endeavor to amplify each other's voice and empower each other to reach new heights. Tinaye abakyala nga tetunnagamba muntu mulala yenna kutuwagira, ffe abakyala tuyige okuwagirigana. Buli omu akwatireko munne era buli omu asitulenge eddoboozi lyaki lya munne. N'agamba nti nkikakasa Sheila, buno bwe bukulembeze Katonda bwakuyitidde. Together we can build a Uganda where women are not just participants but leaders in shaping our economy, our communities and our future. Let's work together to create a brighter, more equitable future for us all. I want to thank you for joining us in this struggle for a better Uganda, and let us work together, empower each other to give ourselves a Uganda that works for us all. I wish you success in your endeavors. Atenga kutowe twasalawo nti abakyala ffenna tusimbye mabega wa Kyagulanyi. Kyagulanyi tasobola butawangula nga ku balonzi ba Uganda 100, 52 baba bakazi. Era ffe abakyala ffenna bwe tusimba emabega w'omuntu yenna tasobola butakola ki? Butawangula. N'olwekyo tukuume obumu, twagalane. Madamu ansabye abakyala ba NUP babuulireyo kino. Ate bagitani Kalonde Kakuume kati. Naye agambye nti bulijjo nga mukola temwerabira kukolera wansi w'obukulembeze bw'abakyala obutongole obw'ekibiina. Ekyo nangambye nkigumbize. Agambye nti okutandikawo groups nga zino tugamba baffe tuli bakyala b'emukono oba ffe tuli bakyala ba Kanoonye, naye ekibiina kirina enteekateeka, kirina omukulembeze atutwala ffenna ng'abakyala, kirina obukulembeze obulala. Buli kyonna kye tukola mu groups ez'enjawulo ng'ab'emukono, ng'ab'eggulu, ng'ab'ekabaale, ng'abakyala ba Kakuume Kanoonye, waliwo abakyala abalala. Kubanga NUP mulimu abakyala ba foot soldiers, mulimu bani. Naye ku nkomerero ya byonna tuba tulina okuddayo obukulembeze ne bukwataganyizibwa bulungi n'obukulembeze bwaffe obw'oku ntiko obw'ekibiina. Kitwewazise okuteekawo obukundi n'okwegabanyagabanya mu kibiina nti bano bagurupu eno bali bagurupu ki eri. Ffenna tubeere nga tusimba wamu. Mukimanyi omukulembeze yatuwa kyala n'abagabe yatukulembera. Oba tuli mu gurupu ki oba tuli mu gurupu ki, ffenna tulina ku nkomerero okuddayo ne tulipootinga eri omukyalo oyo, eri abakulembeze baffe bano, tulyoke tutambulire wamu ng'ab'ekibiina. Basebo ne banya olw'okuba nti nno atuukikako kubanga kati wenguunyi nti ne Sheila yagenze n'amutuukako ate n'amujjukira. Yalisobodde obutajjabuzi, yalisobodde n'obutamukiriza. Yali omanyi kati abalala omusanga yatulako wadde ne mu tenti emu ne Museveni ali eri n'ebibuuzo kati bwabamu. Tusobola okuba abantu betwogerako nga kati nga wano wetwogerera nga yeebase dda. Neffe tuli eno tumukola ki? Tumulowoolezako muzimbirako eggwanga ery'omu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awagala.